Olubereberye essuula eya 34. Dina ne Sekemu. Awo Dina omuwala wa Leeya gwe yazaalira Yakobo n'agenda okukyalira abawala Abakanani. Sekemu omwana wa Kamoli Omukiivi, omukulu w'ensi, n'amulaba, n'amutwala n'amukwata lwa mpaka, n'amusobyako. Omutima gwe ne gwegatta ne Dina muwala wa Yakobo, n'amwagala nnyo, n'ayogera naye n'ekisa. Sekemu n'agamba kitaawe Kamoli nti, "Mpasiza omuwala oyo." Yakobo n'awulira nga Sekemu yasobya ku Dina muwala we, naye kubanga batabani be baalina ensolo ze mu ddundiro, n'asirika okutuusa lwe badda. Kamoli kitaawe wa Sekemu n'afuluma eri Yakobo okuteesa naye. Batabani ba Yakobo ne bakomawo nga bava mu ddundiro. Bwe baakiwulira ne banakuwala, ne basunguwala nnyo, kubanga Sekemu yali akoze ekyomuzizo mu Bayisirayiri bwe yasobya ku muwala wa Yakobo ekitagwanira kukola. Kamoli n'ayogera nabo nti, "Mutabani wange Sekemu ayagala muwala wammwe. Mbeegayiridde mumumuwe amuwase, era mufumbiriganwenga naffe, mutuwenga ffe abawala bammwe, era muwasenga mmwe abawala baffe. Munaabeeranga wamu naffe mu nsi yaffe, mubeerenga we mwagala, musuubulirenga muno, mwefunire ebintu." Sekemu n'agamba kitaawe wa Dina ne bannyina nti, "Singa ndabye ekisa mu maaso gammwe, kyonna kye munansalira n'akibawa. Ebintu eby'obuko n'ebirabo bye munansalira ne bwe binenkanawo obungi n'abibawa, kasita munampa omuwala okumuwasa." Abaana ba Yakobo ne baddamu Sekemu ne Kamoli kitaawe nga bakuusa, kubanga yali agwagawazizza mwannyinaabwe, ne babagamba nti, "Tetuyinza kukola kino, okuwa mwannyinaffe omusajja tali mukomole, kubanga ekyo kyandibadde kya nsonyi gye tuli. Tunaabakkiriza lwa kino kyokka, bwe munakkiriza okuba nga ffe, buli musajja mu mmwe okukomolebwanga. Olwo tunaabawanga abawala baffe, naffe tunaawasanga abawala bammwe, naffe tunaatuulanga wamu nammwe, era tulifuuka ggwanga limu. Naye bwe mutaatuwulire okukomolebwa, olwo tunaatwala omuwala waffe ne tugenda." Ebigambo byabwe ne bisanyusa Kamoli ne mutabani we Sekemu. Omuvubuka n'atalwawo kukola ekyo, kubanga yayagala nnyo muwala wa Yakobo. Omuvubuka oyo yalina ekitiibwa okusinga abalala bonna ab'omu nnyumba ya kitaawe. Kamoli ne Sekemu omwana we ne bajja mu wankaaki w'ekibuga kyabwe, ne bateesa n'abasajja ab'omu kibuga kyabwe nga boogera nti, "Abasajja abo tebaagala kutulwanyisa. Tubaleke babeerenga mu nsi eno wamu naffe, era basuubulirengamu, kubanga ensi ngaze ekimala. Ffe tuwasenga abawala baabwe, era nabo tubawenga abawala baffe. Endagaano eno yokka y'ejja okubakkirizisa abasajja abo okutuula wamu naffe, okufuuka eggwanga erimu naffe, singa buli musajja mu ffe anaakomolebwanga nga bo bwe bakomolebwa. Ente zaabwe n'ebintu byabwe n'ensolo zaabwe zonna tebiriba byaffe? Kale tukkiriziganye nabo batuulenga naffe." Abasajja bonna abaali mu wankaaki w'ekibuga ne bakkiriza ebya Kamoli ne Sekemu mutabani we, buli musajja n'akomolebwa. Awo olwatuuka ku lunaku olwokusatu, bwe baali nga balumwa ebiwundu, batabani ba Yakobo babiri, Simyoni ne Leevi, bannyina Dina, ne bakwata ebitala byabwe, ne bazinduukiriza ekibuga, ne batta abasajja bonna. Ne battiramu Kamoli ne mutabani we Sekemu, ne bajja Dina mu nnyumba ya Sekemu, ne bavaayo. Batabani ba Yakobo abalala bwe baasanga nga babasse, ne banyaga eby'omu kibuga nga beesasuza olwa mwannyinaabwe gwe baagwagwawaza. Baanyaga endiga, embuzi, n'endogoyi zaabwe, n'ebintu byonna ebyali mu kibuga n'ebyali mu nnimiro. N'obugagga bwabwe bwonna n'abaana baabwe bonna abato n'abakazi baabwe, ne babasiba ne babanyaga, ne byonna ebyali mu nnyumba. Yakobo n'agamba Simyoni ne Leevi nti, "Mundeetedde omutawaana okunkyayisa mu Bakanani ne mu Baperizi. Nina abantu batono. Kale singa bali bonna balyekuŋŋaanya ne bannumba, balisaanyawo ennyumba yange yonna." Naye bo ne baddamu nti, "Yakola kirungi okuyisa mwannyinaffe ng'omwenzi."